Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II atenderezza emirimu egikoleddwa Metropolitan Yona Luwanga abadde Ssaabasumba Abaorthodox n'amaanyi g'atadde mu kuweereza Kabaka we n'Obuganda okutwalira awamu. Bino bibadde mu bubaka okuva embuga Kabaka bw'atise Katikkiro Charles Peter Mayiga mu kuziika Ssaabasumba Yona Luwanga Mukama gwe yajjulula ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'omwenda omwaka guno nga yafiira mu kibuga Athens eky'eggwanga lya Buyonaani. Amawulire ag'okufa kwa Ssaabasumba Yona Luwanga gaatukubye enkyukwe kubanga tetwamanya ku bulwadde bwe. Kitalo nnyo nnyini. Tusaasidde nnyo Ecclesia, abakulembeze wamu n'Abaorthodox bonna olw'okufiirwa Ssaabasumba abakulembedde obulungi okumala emyaka 24. Tukubagiza ab'enju y'omugenzi George Kayongo Eddegeya Bulemeezi olw'okufiirwa muganda waabwe abadde akola ennyo okukulaakulanya ekitundu gy'azaalibwa n'aweesa abalyannaka bonna ekitiibwa. Obuganda ne Uganda bufiiriddwa munnaddiini abadde omutabaganya w'abannaddiini era nga asse ekitiibwa mu nzikiriza zonna. Mu buweereza bwe abadde mwetoowaze, muvumu era nga mwetegefu ekiseera kyonna okuluŋŋamya n'okuwabula ensonga eziruma oba okunyigiriza abantu ba Katonda mu buli mbeera. Ssaabasumba abadde ayagala nnyo Obwakabaka era nga assa nnyo ekitiibwa mu nnono. Tutambudde naye bulungi ekiseera kyonna era nga tumwebuuzaako. Tumusaaliddwa. Twebaza Katonda olw'obulamu bwe awamu n'emirimu emirungi gy'amukozesezza. Tusaba Mukama amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Nassaako omukono gwe Ronald Mwenda Mutebi II Kabaka. Omukolo gw'okuziika Ssaabasumba Luwanga gwetabiddwako abantu batonotono olw'okulwanyisa okusaasaana kwa COVID-19 nga bano bakulembeddwamu omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Major Jessica Alupo, Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga, Katikkiro eyawummula Oweekitiibwa Joseph Mulwanyamuli Ssemwogerere, akulira ekibiina ki National Unity Platform Kyagulanyi Ssentamu Robert, akuuma entebe ya Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Bishop Paul Ssemwogerere, Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Stephen Samuel Kazimba Mugalu, akulira olukiiko lw'abeepiskoopi mu ggwanga Bishop Anthony Ziwa, akulira oludda olwabula gavumenti mu Paalamenti Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba, akulira ekibiina ki Alliance for National Transformation Major General Gregory Mugisha Muntu, ababaka ba Paalamenti, bannaddiini mu nzikiriza ez'enjawulo n'abantu abalala. Olulwe Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga asinzidde wano n'atendereza obuvumu Ssaabasumba Yona Luwanga bw'abadde nabwo mu kulwanirira eddembe ly'obuntu. Embeera z'abantu omukulu w'eddiini baakulembera bwe ziba n'ebizikosa, omukulembeze w'eddiini n'asirika, kiba kizibu okumwesiga. Omukulembeze w'eddiini asaana okwawukana ku ffe kubanga ye asuubirwa okwawula ekituufu ku kikyamu ate n'akyogerako mu ddoboozi eriwulikika. Tubadde twesiga nnyo Ssaabasumba Yona Luwanga kubanga abadde ategeerekeka bulungi era nga tetwebuuza oba ekirungi anaakyogerako nga tumanyi nti ajja kukyogerako. Mu ngeri y'emu nga tetwebuuza oba ekikyamu anaakyogerako ate si kukyogerako bwogezi naye n'okwatulira abo ababa bakoze ebikyamu. Ku lwa gavumenti eya wakati omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Major Jessica Alupo ng'ono yakiikiridde mukama we General Yoweri Habulwa Museveni atendereza enkolagana eri wakati wa Ecclesia ne gavumenti eya wakati era neyeeyamu okugenda nayo mu maaso. The Orthodox Church in Uganda has attained a sizable membership of and contributed to the socio-economic transformation of Uganda. His wise counsel on matters of governance, human rights, and development will be missed. I encourage the Orthodox Church in Uganda to continue advancing Archbishop Yona Luwanga's great legacy of exemplary conduct. President wa National Unity Platform Kyagulanyi Ssentamu Robert mu kwogera kwe ageraageranyiza Ssaabasumba Yona Luwanga ko Ssaabalabirizi Janan Luwumu olw'obuteekkiriranya ng'ebikyamu ebikolebwa ku bantu abadde avaayo n'abyogerako kati era n'ebigambo bye tebyawukanye n'akulira oludda olwabula gavumenti mu Paalamenti Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba. Ng'avumirira obutali bwenkanya, ng'avumirira okunyigiriza abantu, ng'avumirira
ng'avumirira abakulembeze abeeremeza mu buyinza ne bwe kiba kyetaagisa kutta bantu. Byonna yabyogera ng'akyali mulamu. Yali musomesa era n'atusomesa, era kitujjukize bakadde baffe ffenna naddala abo abakulembeze mu madiini ne mu nzikiriza nti kitukakatako kibakakatako bakadde baffe okutulaga nti bwe tuddukira ewa Katonda tuba tuddukidde mu kifo ekiri safe. Tetwawulirako ddoboozi lye nga lirimu enfuufu ng'endiga zirumbiddwa. Era bannaffe aba Orthodox family ono tabadde wammwe abadde waffe era tumwogerako ng'omusumba waffe. Mu ngeri y'emu Kyagulanyi asabye abantu okwefumiitiriza ku mukululo Ssaabasumba Yona Lwanga gw'alese. Nga tumwerekera ng'agenda okwebaka olubeerera kikakatako ffe ate okuyimuka tutwale omulimu gw'abadde akola mu maaso kuba tegubadde mu mulimu gwe, gubadde mulimu gwa Katonda. Ne mbajjukiza ebigambo ebikulu ebyatubulirwa Archbishop Desmond Tutu owe South Africa ng'abazungu bakyanyigiriza abaddugavu. N'agamba nti bw'oba ng'osirise oba ng'oli mu kwekkiriranya mu mbeera erimu okunyigiriza then oba osazeewo kudda ku ludda lw'oyo anyigiriza. Ssaabasumba Lwanga aziikiddwa mu bitiibwa by'eggwanga ebijjuvu era ku ssaawa 9 emizinga gikubiddwa bw'atyo n'agalamizibwa mu nnyumba ye ey'olubeerera.